na mu weekend nga video ya kamiliyoni ya emigge trendinga era kwandoze ensonga za participants zikyali za amaanyi okusinga kamiliyoni zikyali za amaanyi abantu bakusungubwazo badde bungi nnyo ekyayambye ku mboozi eyo okukakkanamu okusinga nga bwe yandibadde oba oli awo ne gwe mubadde temusuubira naye ng'afaayo ng'agamba bannaye nange nnina ekyantuukako airport gundi za airport zikyali za amaanyi and I think kikwata ku buli munnayuganda ekyo kyali kikyakwata ku buli munnayuganda lwansonga nti n'atannagirinnya alina ekyokugamba ennaku zino ebweru nakigamba ne Florence wano ku Kulomukaaga ebweru tebukyati wakyakanga ngadda edda abaalinyanga ennyonyi baali beesobola kati abateesobola be balinnya ennyonyi bino ebirimu ne invites oba okitegeera ojasanga maama nga yali mu kyalo naye nga muwala we mama yakutte tiketi n'atunda akataka ke n'atunda ente ye n'awa muwala we agenda akole kakati osanga maama ng'ayogera nnyo n'okusinga ali ebweru lwaki kubanga akasente ke kagenderamu so kakati kikwata ku buli omu kyobula ndowooza tugenza okumala ku weekend nga buli omu kyakola kikyaliko naye ndowooza kijja kutereera ntwadde furious nnyo n'abe abantu abavaayo I wouldn't call it PR but singa mbeera gyendi omuntu natandika ewantu nga nzifunangawo any bad service by olina avaayo natandika okugamba nti waliwo bad service ate gwe nze atagifunangawo instead of keeping quiet oba nencrediting in my own way ate nenzisa gwe kyogamba ekikyamu waliwo koltawuli nalaba ku Twitter okwo kibeere kya buntu bw'obanga tokozesangako tax obanga rather nga agikozesezako naye nga tofunangiramu bad experience era yagifunye mbw atuwaayo opinion ye tomukakkanya ekyo kiri either way ekisooka we twali twogera ku feedback feedback waliwo ey'okusooka no acknowledging ekirungi ky'omuntu yes bwebanga nali ngenze ku airport yawo ne wabawo omwana gwe eyansindikirako kagaali eyandaba nga ndi mu kubutaabutana simanyi nti bwe nnyingira bamaze okunkebera ngenda ate ennaku zino kati twalabye wano gundi egenda kyuka woyingirira like literally buli wogenda ku airport waliwo ekipya nolaba ng'obutaabutana otuuka wali olina okusalawo kampani ennyingi kijogenda okulinnya gwe n'osigalawo ng'oli angaazi obanga ogenda kukozesa kika kyennyini kino n'ogenda ku kyera oli n'akuyamba bwe nsooka n'envayo ne ŋŋamba nti bannange nze experience yange bwe nagenda ku airport omukyala yannyamba n'aŋŋamba wano vaawo genda wali si kiki si kibi wabula tokkakkanya agamba nti yayisibwa buki bubi ebiseera ebisinga lwaki abantu abakola obubi bayitawo ne basigala nga bakyakola bubi nti ababoogerako nti bakola bubi tebarecognizinga ate birungi byabwe bwe nzija ne ŋŋamba nti omuwala oyo Haffy ayogera bulungi anyambalira bulungi bannange nze njagala research gy'akola bamaze okubribinga ku bibi byo bye ŋŋenda okwogerako kubanga ne public ejja kubuuza naye ate lwaki bagambye wano wabanga yayogedde nti okola research kiwaki tuvuddeyo n'okikola ki n'okigaana so I think kyabuntu naddala nga tulwana ku kintu kye twagala okuggusa to recognize ekirungi airport ye balina ebirungi bakola ki byebakola bwe tumala recognizing ebirungi then tujjeyo ekibiina kitereere tusobole okweyagalira ku airport. So ekyo kiddayo kumma abali ku social media. But also there is someone who has never had a good experience at all completely. Kati ate naawe wojjira n'ogamba nti bannange nze bwe nali ku airport bampisa bulungi ne tusaba banaye baliwo abadde bayisa abantu obubi ffenna tuli bannayuganda. Kati ono azeno ayagala tojja okwogerera ebirungi abanga PR mulimba ki kati awe wali obuzibu kati ate bano abakuba bo tebaagala wulirayo kalungi kati ate ekyo nze nange nkiwakanya gwe toyagala wuli baako kalungi ko wuli ate nga gyekali so nze kyenteesa otubanga tuli mu kulwana because airport ejja kusigala egenda sigala tugenda girekawo omulimu gwaffe kutereeza kujjamu mpulunguse let's recognize ebirungi then tudde ku kibi tukivumirire todda kwaleese birungi kumukuba wabula naawe aleese ebirungi tokkakkanya baleese bibi so tubeere mu society ey'okukubaganya ebirowoozo nti munange ate kuba tujja singa tuleeta ebirowoozo tujja kugenda malizanga ffe nnyini tufunye omuntu omukyamu nga nze ngamba ekyamazima bw'otuuka wano wewasinga obuzibu noli agambye wano wewasinga obuzibu buli omu wasinga obuki obuzibu oba segeera kubanza bwengamba nti bannange nze wano we natandika we bapimira kiro wanyanguyira nawe n'ogamba nti wakwanyi kitegeeza abapima tebalina buki
buzibu tibalina buzibu oba nabatukebera wano tutankira wano okuyingira wano wogiramu omusipi ogusookawo nti bannanga onze saafu nawo buzibu naye nogaba saafu nawo buzibu kiriza bo tibalina buki buzibu so nze kyensaba tuleme kunyiiga nnyo ate tuleme kubaako gwe tukkakkanya ewo nga tuvuddewo ensonga za airport zibaddewo wiiki naba Kamiliyoni video yasooka eyafuluma waliwo gundi yafulumye